imbi ejute bibi mukama wange gweno yimba lwange munsemo imbi ejute bibi Nze muzukulu wa Kabajja omugeye Sebunya. Tuli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga. Jabavuddeko twakulaze ku story yaffe ey'omukyala Margaret nga tusinzidde nansa neno yali asobola mu nnyinyi tuli ekyembire yo tuze kumulambulako n'okumuleetera obubaka bemutuwadde nga abadde atambuddemuko naye nga mutweyungeko tugenda kubanga tukutuusaako ekitundu kyaffe ekyokubiri. Ekitundu kino ekyokubiri tuze kumujja mu mbeera eno. Katusoka tubebaze gwe wenna kyosinzidde okubeera nga otwetaddemu obwesigwa n'otwesiga okubeera nga mututikka ettu ly'omukyalo ono era ngukakasa gwe wenna eyasindise obubaka tetufudde yo sijja kumenya kinoomu oba ono kuba mwabadde bangi nnyo mwasindise obubaka era tuli ashuwa nti obubaka bwe bwasindise bugenda kukola omulimu gwogenda okulaba olunaku olwaleero nga bulijjo Umaru ali ku kamera tuzze okukyusa embeera y'omukyala Margaret akatono ennyo omukyalo ono bayawukana ne bawe bambugoba mu landlord yabagoba mu nnyumba nga balina abaana bana bawe namuddukako era nga Asuula wano woolengera naye nga olunaku lwaleero tuzze nga SB4 MEDIA tumujje mu mbeera eno era tweyungeko nga tutambula mpolampola okujja omukyalo ono mu mbeera eno. Bino byolengera wano mulimu emmere enkalu, mulimu ebyokulya, mulimu ennaanansi, mulimu ebintu bingi nnyo naye nga bino bivudde ewa omukyala oba farm emu bagita Liza farm batutisse obubaka buno. Waliwo eri abantu babadde bangi nnyo abasobodde okubanga batutikka obubaka. Tugenda kufuba nnyo okulaba nga tutereeza embeera eno. Gwe yatuwadde amagezi ag'enjawulo tweyanzizza nnyo, gwe yatuwadde ku ssente ez'enjawulo ssente ezali zimu tweyanzizza nnyo, ne Mukama yabadde ku sayidi yaffe. Katusuubire nti nno tugenda kutuukiriza omulimu gwe watutumye gwe munnange gwe ali eyo. Tweyungeko SB4 MEDIA tugusa ensonga. Mukyalo ntalimu atambuddemuko katumulinda akomewo tutandike omulimu guno. The New Eagles. Abaana bakulidde mu nnaku Mukama tatera kubeerabira nze nakusiba maama yekka nga tatamala n'emyaka nga tatuuliza endabo obuzibu abakazi abeekuliza abaana bwe bayitamu n'atoba kunoonya kye nnaalya eriyo lwe nalwala n'akaaba n'akubira taata amasimu yagaana okugakwata n'endabo obuzibu basinga omubagas bwe muyitamu mugwanira kalabo kanene n'abaana be musala banange muli bakatonda baabwe basinga omubaga abakazi abeekuliza abaana bammwe basinga omubagas wamba musana kalabo kanene basinga omubagas abakazi abeekuliza abaana bammwe ddala tunulira omwana ekyemisana nga kibuze mukwano n'otuba singa omwana kukwasa ennaku abaana badde ku ssomero ab'amasikiini nasabiriza buli kamu mama yewolawola ku buduka bwo ku kyalo nafuuka ekisekererwa muliwa basinga omothers muveeyo munjulire muliwa abaana bakuzibwa bamaama bokka mujje muwa obujulizi basinga omwana abakazi abeekuliza abaana bammwe basinga omothers wamba musana kalabo kanene
bazira single mothers abakasa bekuliza abaana bammwe muli bazira Ariko SB4 MEDIA nga batusubiza nti tugenda kubanga tukyusa obulamu bw'omukyalo ono nga tuyisemu mu mikwano gyaffe tetufuddeyo buli mu Uganda oba abali wa Uganda tetugenda kumanya muntu sekinoomu bangi muvuddeyo ne muddukiro mulanga gwaffe okubeera nga tujja Teddy mu mbeera embi gwe mulimu gwaffe era gwe tuzze okukola olunaku lwaleero mutuyungako nga tujja mu Teddy mu mbeera embi. Teddy wano waliwo kiki osinga okwetaaga wano mu nnyumba eno? Mbadde njagala kugyamu ebyo bintu byange engoye n'ebisigadde byonna n'amasefuli. Okay. Ogenda pikinga byoyagala ebyamakulu ebitali byamakulu obireke tukutwala mu nnyumba yo empya. Niyanziza nnyo basebo niyanzeeke. Teweeyanza nnyo pikinga byoyagala tugende mu nnyumba empya. Beera ku SB4 nga tukyusa obulamu bwono omukyala Teddy. Katonda gye yatonda nga yakubeera oluberera oyo yenna kweragirako muleka yambuke enkeera gyakukirira togwa mu manyi olwaleero libubi naye kola nnyo enkeera ojja kutereera jjukira mu gy'ovudde oyimiridde nawajjoyolekedde emirimu kolabagayo abalala nga baseka naye tota obuwanguzi kw'otudde buli kyonna kyokola saba Mukama Katonda kubanga yakwatiridde kyaterekera omunaku tekivunda kati kumiikiriza olinde kyakutegekedde olwana na duniya ekubonyabonya eno omutima nona yakutulugunya si enkomerero togezaako kwetaleko ye yakutonda kusalirewo tewali mbeera Katonda gye yatonda nga yakubeera oluberera oyo yenna kweragirako muleka yambuke enkeera gyakukirira togwa mu manyi olwaleero libubi kola nyenkero gya kutereera tewali mbeera Katonda gye yatonda nga yakubeera oluberera oyo yenna kweragirako muleka yambuke enkeera gyakukirira togwa mu manyi olwaleero libubi naye kola nyenkero gya kutereera leka mbanyumiza omusajja Magala eyali lukupe yakola nagagawola Magala nga keera ku makya olusinga pima kiro omwezi nga gukyayaka nakwata enkumbi ye Magala nayolekera ennimiro ye bambi yakola nga kalogoyi amazima nga bwasekererwa baduuyi Mukama teyeerabira Magala be yasimba byabalera yakungula amazima ddala Magala eyali lokyolo ku kyalo yafuuka binojo abenuku bagumire kuba ne bofuba okubadduka manya tosobola kubekweka olwaleero lubadde lubi naye kyatomanya osanga waliyo essuubi oyo goweegomba leero lukyalumu nga mwekana oba omusinga olwaleero yekwafuga naye nawe kimanye tekeera bajja kufuga tewali mbeera Katonda gye yatonda nga yakubeera oluberera oyo yenna kweragirako muleka yambuke enkeera gyakukirira togwa mu manyi olwaleero libubi naye kola nnyo enkeera ojja kutereera tewali mbeera Katonda gye yatonda nga yakubeera oluberera oyo yenna kweragirako muleka yambuke enkeera gyakukirira togwa mu manyi olwaleero libubi naye kola nnyo enkeera ojja kutereera Olw'okutiddiga olugendo nga tunoonya ennyumba wano we tufunye okubeera nga omukyala wagenda okudda mukyala ono alaba esitole ye twagala kukyusa bulamu bwe neeyungaako nga tukyusa obulamu bwe tuddugaze ennyumba eno tugifuule amaka ave mu kasiisira kali kabadde asulamu adde wano SB4 MEDIA tugusa ensi Gwabadaka balero nzize ompa matugo gwe wambya sinda lero nzize mukwano gakkana ebizibu bikuyinza obungi ensene kwefuulidde omulimu guweddewo omukyala yekyanzeka abaana bo balwadde bonna buyambi toyinaawo yadde embeera ekukutte wenekuyinze labawo ekyayi era obikoye sobeddwe kane mu kibira muganda wange ngamba imuka yatula ndina gwano atawangulwa tewali mbeera ebyo byoyitamu byoyiseemu bujulizi bwonkeera tewali mbeera
nze kati nangirira era ntuma kigambo nsabira abatalina kyakulya ogabirire Katonda nabo n'abalwadde munnange obawonye mu linnya lyo Yesu saba omukisa gw'essente eri bana bannabo eno mama Uganda nayo ngikukwasa yonna ng'owole mirembe n'obumu munyaffe Uganda eno ogikuume Mukama etebenkere ayi Katonda entegeka n'amaanyi g'omubi bigende wala eyo wala wala entegeka n'amaanyi g'omubi bigende wala eyo wala wala tewali mbeera ebyo by'oyitamu by'oyise mu bujulizi bwonkeera tewali mbeera ebyo by'oyitamu by'oyise mu bujulizi bwonkeera tewali mbeera ebyo by'oyitamu by'oyise mu bujulizi bwonkeera. Okay, aliko SB4 MEDIA oluvannyuma lw'okubeera nga tuze wano tufunye amaka amapya era essanyu ddyo litubuganye tuli basanyufu nnyo just twagaddeko ku laba bano abantu embeera gye balimu saidi eno waliwo abaana baffe asinga okuba sirebu ndoza yebidandi aliwo bidandi yaluwa bidandi oli otya oli otya owulira otya owulira bulungi wano ge maka gammwe amapya bwemugenda okubeera buno bwe buliri bwammwe oli bwamaama okusaidi ya maama owulira otya mpulira bulungi nnyo ssebo tweyanziza nnyo tweyanzeege Mukama abaddizeewo omuntu atalaba paati yaffe yasooka eri gy'obadde osooka tunyumirizeko kati embeera yajja etya paka wano embeera yajjanga landlord yamenya enju nali ngenze ku kyaki omusajja yandekamu mu nju n'atambula n'andekera abaana bana nga tampa buyambi takola ki nali ngenze okusaba nga amaze wiiki namba n'ekitundu nga taliiwo embeera yo bweto just wibisamu katini zino neeti zakubabikka ensi tezibaluma lwakuba ffe tuli ku bwangu ojja kufuna engeri gy'okikolamu oziteeke waggulu neeti eno yo eri y'abaana ebyokulya byo piro ndowooza zo ozirabye ebyokulya byo tuleese mu bungi era wano wetwebaliza mikwano gyaffe abatubeereddewo mu mbeera eno abatuyambye kutuukiriza omulimu guno ndowooza akawunga wetwogerera oli mu kiro nga okubalamu kiro nga 4 oba kiro nga 10 kuba guno muceere zino ziri kiro omuceere ziri kiro 25 omuceere akawunga kale kawunga kano kawunga ako amatooke wegali bijanjalo byo simanyi na kiro zolimu wegamba byo kuwadde entandikwa wonotandikira ennyumba tusasudde emyezi 5 okay wenna ali eyo tweyanziza abatubeereddewo mu mbeera eno akantu kano twakataddeyo ebbanga siddene naye response badde y'amaanyi nnyo kati waliwo omukyala yambozizza nti waliwo amaka gaalina gayagala okuwa gali mu kyaloko osobola okubeerayo wano tupangisiza emyezi 5 kuba tuli mu mbeera ya kafyu ya lockdown tetumanyi entambula nzibu obulawo singa entambula tebadde nzibu twagenze mu makaago naye gwe osobola okubeerayo nsobola okubeerayo sa kuba yatugambye nti wanene kuliko n'olusuku newe osobola okulimira waliwo ennyumba weeri osobola okubeerayo nsobola okubeerayo okay mami ndowooza owulidde naye emyezi 5 tugenda gimala wano nga tulaba obulamu bwe butambula kuba tomanya teri motoka zitambula yadde pikipiki tusobola kugenda eri ate tubadde tusobola kuleka waliwo badde osola obadde wabinnyera enkuba nga weetonya mpisibwa ki bw'oby abaana ono emabegako abadde mulwadde era nga nfuba okulaba okumujjanjaba namujjanjabisa omutwalo mulamba nga mulwadde era ssenyiga kifuba musujja mbeera eyo kati mu mbeera eno bye tutasobodde kugula ndaba nga butto
esigiri amanda tugenda kuwa ku sente zikubeeremu sente zigenda kubanga zikubeeramu zikuyambeko kyoyagala okugula ojja kukwata ku sente ezo tweyanziza nnyo ssebo tweyanzeege oyo twakolanga sente nga tuzigabira mu kamera naye twakikyusaamu sente zo tugenda kuzikuwa zikubeeremu mpozi waliwo obubaka bulala bwonna bwonna bweyagala okugamba omuntu ali eyo kozi nga waliwo obubaka bwonna bwonna bweyagala okugamba omuntu ali eyo neffe byaffe byebyo bubaka ki bwesobola okugamba omuntu ali eyo obubaka bwenjagala baana babaweerere waliwo ababadde bagamba nti osobola okugabako ku baana nsobola bawa omuntu ng'oli eyo nga gwe weeyamye okutwalako ku baana abaana weebali abaana bo mbakkiriza batwala okay mu mbozi yaffe eno tugenda kubanjulira omukyala eyatuweetera mbozi eno era officially ye Mama Mogani soko jotubuzeeko abaddewo nnyo ku lw'omukyalo ono yatukubira akasemu n'agamba SB4 Media tubagoberera nnyo naye mutuyambeko ku mukyala ali bwati ne tusitukiramu ne tujja ne tukulambula. Mama Mogani toyanziza okubanga bafaayo ku mukyalo nange neyanziza nnyo mwebalire ddala nebaza SB4 Media mwebale kuba kye mukoze kyamaanyi nnyo okuva lwe nakukubira akasimu nali mayi tojja nakujja naye bambi wanyamba nojja era saba Mukama abaddize wonna we mujje buli atuyambyeko buli alina wajje nsaba Mukama akuddizeewo bambi neyanziza neyanzeega alhamdulillah ya rabbi alamina. Okay tweyanziza kati gonna wenna ali eyo kati kye tusigazza ekikulu abaana bano basomye batya abaana okusoma abaana bemulaba bambi teri mwana agendangako ku ssomero naye bino ebiseera okusoma mubayambeko bambi muyambeko okusoma kyetukaaba kati. Okay gwe wenna ali eyo omulanga ndowooza ogwogere kati gwa kusoma emyezi 5 gisasudde Walandi Road ebyokulya weebiri buli kimu weekiri teri abanja enyumba gy'olimu y'amasannyalaze masasule kye baŋŋambye kimu baagala omutwalo gumu ne 12,000 amasannyalaze tugenda kukisootinga. Okay toyanziza alanga bulijjo bumalu akoze ku kamera gwe wenna ng'olina omuntu ali mu mbeera ng'ekyo so tukwira kasimu kaffe kali ku screen yo ne tulaba oba oliawo nga Mukama tukusobozeseza tusobola okukyusa embeera eyo. Nze SB4 omuzukulu wa Kabajja, subscribe, likinga, sharinga beera bulungi weeraba tukwaniriza mu studio za TV yaffe sebo mwagalwa w'abangi bulijjo bambuuze ebibuuzo ku gwe konze ndikuyita obitwegambire wakola otufuka kino ky'oli sebo wasala magezi kyo gatugambe twakulaba wano ng'otandika banga tono okyuse sebo eyali omwavu mpulira kati weevuga oli bulungi onyirira wasala magezi kyo gatugambe lwaki abantu bakweyo